Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Bikira Maria gy'ateesammula. Ayi Maria kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange, ngusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibira ng'omuddu wo ku bubwo. Abaana ba Katonda mbalamusaako nnyo nnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe Yezu Kristu omuzuukivu. Nnyonyi yaffe eya wiiki eno, okweraliikirira tekulina kye kugatta ku bulamu bwo. Okweraliikirira tekulina kye kugatta ku bulamu bwo. Mikwano gyange, aleeruuya aleeruuya, azuukidde nga bwe yagamba. Aleeruuya. Bannange, ensi gye tuwangaaliramu eyina ebyeraliikiriza nkumu ebya buli ngeri. Bayibuli kyeva etugamba mu Matayo omutwe ogw'omukaaga nti tewali mugaso guli mu kweraliikirira. Okweraliikirira kifaanaganako ng'okukola bizinensi nga toyina wadde amagoba ag'ennusu 10 g'osuubira okufunamu. Bambi nze naawe olw'obulungi bwaffe tuyina okuyiga engeri gye tuwangulamu olutalo lw'okweraliikirira. Nduyise lutalo kubanga lutulya lutumalawo. Bangi balwadde ebyaddala, bangi baweddeko eddembe, n'abandi bafudde olw'ekirwadde ekiyitibwa kweraliikirira. Okwo nno Mukama kwasinzidde okutuwa omulamu ogwo nga munyeenye ya wiiki yaffe eno. Okwo Mukama kwasinzidde okutuwa omulamu ogwo nga munyeenye yaffe eya wiiki eno. Bannange, temuli kalungi n'akamu kava mu kweraliikirira okuggyako ennaku, okulumwa, okwekengera, okunakuwala n'okusaanawo n'ebirala ebiringa ebyo. Mikwano gyange, okweraliikirira kutuleetera okufiirwa essanyu n'okweyagala bye waali badde ofuna mu budde obwo bwennyini bw'omala mu kweraliikirira. Obudde bwe wandimaze ng'olowooza era ng'okola ebikutwala mu maaso, laba bw'obumala mu kweraliikirira. In fact, worry just does one thing, and that is to choke our spiritual growth. To choke our spiritual growth. Okweraliikirira kutuga era ne kusannyalaza obulamu bwaffe obw'omwoyo. Yezu mu Luka omutwe ogw'ekkumi yagenyiwalako mu nnyumba ya Marita ne Maria. He had gone there for dinner and to have a sweet moment with the family. Naye aba atudde mu ddiiro n'abaako kye yeekengera ku Marita. Ate okusinziira ku njogera ya Yezu mu Vvanjiri eyo, kyali kiraga nti eno embeera ya Marita teyali yakwolwo lwokka, wabula zaali mbeera ze za bulijjo. Yamugamba nti, Marita, weeraliikirira ate otawaana mu bingi. Yamulaba nga yeeraliikirira nnyo, ate nga okweraliikirira n'okutawuka kwe tekuvaamu bibala birungi. Wano Yezu yali tanafuya bukozi bwa Marita. Yali tamunafuya nti teyalina kubaako byakola, wabula teyali bubeezi mumativu na ngeri gye yali yeeraliikiriramu mu kifo ky'okgenda okubikwasa ye Kamalabyonna. Ekyo yaliko. Ekibi ekiri mu kweraliikirira ennyo kiri nti oyinza okulemwa okulaba essanyu n'ebirungi ebikwetoolodde mu kadde ako, gwe ng'oli ku kimu kweraliikirira. Yali ng'amugamba nti emitawaana emingi ate nga tosobola kugyemalirawo, ogiwadde obudde okusinga nze alina amaanyi n'obusobozi okugikumalirawo. Wankiddemu? Yali ng'amugamba nti emitawaana emingi ate nga tosobola kugyemalirawo na kubaako ky'ogikolako,
ogiwadde obudde okusinga nze ayina amaanyi n'obusobozi okugimalawo n'okubaako kye ngikolako. Ebitweraliikiriza, ebituwugula, ebitusika, ebituteeka ku bunkenke bisobola okuba ebingi nga tuteegendereza amaaso, omutima n'ebirowoozo tusobola okubissa ku byo ne tubijja ku Yesu, ate nga ye y'alina obusobozi okubiggyawo. Y'ensonga lwaki newaakubadde Maliya ne Marita baali baaluganda, Mariya ate ye ensonga yagikwata mu ngeri ndala okwawukana ku Marita. Mariya yamanya nti ebyeraliikiriza n'ebiteeka ku bunkenke talina kyamaanyi kyasobola kubikolako okuggyako kumumalako eddembe n'okumwewanisa omutima. Yamanya nti ekisinga obukulu kwe kutuula ku bigere by'oyo alina amaanyi n'obusobozi okubiggyawo. Yamanya nti ekisinga obukulu kwe kutuula ku bigere by'oyo alina amaanyi n'obusobozi okubiggyawo. Yes. Kwe kusalawo okutuula ku bigere bye. Nagamba wayi nze kantule ku bigere by'ono kubanga ono yekamala byonna. Nga Marita bwe yalina ebyokukola ne Mariya bwe gwali, bombi baalina ebyokukola. Wabula Mariya yamanya nti kaafunye omukisa gwa Yesu okubakyalira, kamubeere kumpi, amuwulirize ate era amutegeeze byonna ebimweraliikiriza. That is the difference, my friend, between the two. Omuwandiisi wa Zabbuli eya 55 kyeva tugamba nti cast your burdens unto Jesus for he cares about you. Pawulo naye ayina ekyama kyatubikkulira kweraliikirira mu Filipi 4:6. Agamba nti temweraliikiriranga kintu na kimu, naye byonna mubitegeezenga Katonda nga mumusaba, nga mumwegayirira era nga mumwebaza. Temweraliikiriranga kintu na kimu, naye byonna mubitegeezenga Katonda mu kumusaba, mu kumwegayirira era mu kumwebaza. Teyagamba bugambi nti temweraliikirira, nedda, wabula yagenda mu maaso n'awa n'ekyosobola okukola mu kifo ky'okweraliikirira. Nti okuwangula olutalo lw'okweraliikirira, saala, kwegayirira. Mu bufunze yali ali mu kutugamba nti if you don't want to worry about anything, pray about everything. That if you don't want to worry about anything, pray about everything. Kyusa okweraliikirirako okufuula essaala. Turn your worry list into your prayer list. Ngambye, turn your worry list into your prayer list. Kakati obuzibu bwe buli, essaala n'okweraliikirira tebisobola kutambulira wamu. Tebina kibigatta. Essaala n'okweraliikirira tebisobola kutambulira wamu. You're either praying or worrying. You're either praying or worrying. Wabula ate ng'osobola okuddira okweraliikirirako n'okufuula essaala. Omukama twagala nnyo nti ayagala abeere kitundu kw'ebyo ebitweraliikiriza. That's how much he loves us. Nti ayagala abeere kitundu kw'ebyo ebitweraliikiriza. Ayagala tubimukwase kuba atumanyi, abimanyi era abisobola. He wants to see us depending on him over anything and everything. Kyokka kyayagala. He wants to see me and you depending on him over anything and everything. Bulijjo ng'oyimusa ebikweraliikirizaakwo, bulijjo ng'oyimusa ebikweraliikiriza eri Mukama, weegambe nga weematiza ate nga kye kituufu nti I know and believe that my worries, challenges, problems are small compared to my God. I love that.
That I know and believe that my worries, challenges, fears, and anxieties, are small according to my God, according to my very big God. Omanyi bwe tweraliikirira ennyo tubanga abagamba nti ebitusomooza bingi era by'amaanyi okusinga Katonda waffe. That our worries are bigger than our God. Kituba tutegeeza ekitasoboka ate kitalisoboka. Mukama ayagala kujja, ayagala kukutikkula mugugwo ogwo, ayagala akuweweeza, ayagala kukakkanya, ayagala kuwa eddembe. Musimba amaaso mu sakalamento ettukuvu, musimba amaaso mu kitambiro kya mmisa, musimba amaaso awo osomera essaala, omuyimu mugambe Mukama Katonda wange nkooye, Yesu nkooye okaaba, eno embeera gye mpitamu ngikooye Yesu, nnyamba Ai Yesu nsangula amaziga, nkooye Yesu nkooye okaaba, nkooye Yesu nkooye okaaba, eno embeera gye mpitamu ngikooye Yesu, nnyamba Yesu nsangula maziga, nkooye Yesu nkooye okaaba. Munnange kimugambe, mugambe Mukama nnyo neetikirako mugugu guno, Mukama nkooye okweraliikirira, Mukama nnyamba. Ate ajja kuyamba, ogenda kukyewuunya. Omukama talimu kugamba kubeera nga tolowooza oba nga tofaayo, nedda. Ayagala ye y'aba abeera wakati mu buli ky'oyitamu, ye kyakwetaaza. Allow the Lord to be in the middle of your affairs. That's what he wants from you. Ye kyayagala kumuwa mukisa atuule ku nnamulondo nga yaluŋŋamye era yafuga. Nga yaluŋŋamye era yafuga, ojja kwewuunya. Gwe muwewe mukisa atule ku nnamulondo nga yaluŋŋamya, yafuga, yalambika, ojja kwewuunya. Tayagala kulaba ng'oggwaawo olw'ebintu by'otalinaako maanyi na buyinza kukyusa oba kutereza. Akantu ako tukategeere. Tayagala kukulaba ng'oggwaawo olw'ebintu by'otalinaako maanyi na buyinza kukyusa oba kutereza. Always remember that if we don't cast our burdens unto him, we choke our spiritual growth. We choke our spiritual life. Bwe tutunuulira olugero lw'omusizi mu Matayo 25, tulabanga omusizi oyo nga ye Katonda. Omusizi oyo nga ye Katonda. Mu lugero olwo batulaga omuddo n'amaggwa ebyamera mu nnimiro. Ebyo byatuga ensigo n'eremwa okubala ebibala ebirungi. Okimanyi nti bwe tukkiriza okufugibwa okweraliikirira, tuziyizibwa okubala ebibala eby'obwakatonda. Olw'okuba tulina obulamu bwa mulundi gumu ku nsi kuno bwokka, Omukama ayagala tubumale nga tuli kitangaala kyayo. Ngambye, olw'okuba tulina obulamu bwa mulundi gumu ku nsi kuno, Omukama ayagala tubumale nga tuli kitangaala kyabwo, kyamini kyansi, mu kusinga okweraliikirira. Nga tetutambulira mu kutya, mu kweraliikirira na kubeera ku bumukenke. Mukama tayagala tutambulire mu mbeera eyo. Ayagala tumufuule entabiro ya byonna, nga tumwesiga nti talina kyalemwa, awonya buli ndwadde na buli buyongobevu, azza engulu ababadde bakka wansi, asangula amaziga g'abakaaba, mu bufunze ye byonna mu byonna. Kyayagala tumanye. Mukama akugamba nti
kwo kweraliikirira kujja emirundi mingi, naye ggwe ky'olina okukola kwe kukuggulako olutalo, kubanga oyo mulabe wo ate ow'amaanyi. Bwe tubanga ggwe nange tugenda kweyagalira mu nsi muno ng'Omukama bw'ayagala, tulina okusalawo okukola nga Mariya bwe yakola. Muganda wa Marita, salawo byonna okubissa mu kubeerawo kwa Katonda. Nkulayirira agenda kuwa essanyu erya nnamaddala n'eddembe ettuufu n'ensi etasobola kukuwa. Salawo byonna okubissa mu kubeerawo kwa Katonda. Kiva mu tuve tuyimba ti mwoyo ntwala, mwoyo ntwala nange mwoyo ntwala ku nnamulondo ya taata, kuba ku nnamulondo ye weewali okubeerawo kwe. Okubeerawo kwa taata Katonda waffe, kubeerawo kwa taata. Ekyo nno kye nkusaba mukwano gwange nga tulimbudde buno obukulu ennyo obw'amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Just do me one thing. Offer your prayer with thanksgiving. Offer your prayer with thanksgiving in your heart to the Lord with the total trust and confidence. Always speaking out that I know that my problems are so small compared to my very big God. Always keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Mukama bannanga abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu, bannange gubakuume, gubasigaleko kati n'ennaku zonna ez'obulamu.